birthday dear pastor. Happy birthday dear pastor. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear pastor. Kata keki tukule sasa. Kata keki tukule sasa. Kata keki. Kata keki. Kata keki tukule sasa. Hallelujah! Hallelujah! Kama achikoze onotajja kuvaawo tusanga nendo za kusiye yaba ne baweze myaka nga Joseph Mukwano ina kayimba kange kenjagala ennyo. Joseph Mukwano ne kayimba uno wano brani yanziza yakikatabo katonja tumalirize nimbira kayimbako okayimba musenge mukagenda koyimba kapera kali abayimbi bafunye bona abayimbi bonna babaka musinga kanye nga kirasi eri mukazinga twatandika olugendo ng'ennyanja enyoke tuba tukyali ku bizinga eyo ne bajja batutamaozibika ennyama ennyanja enkwenya netwalibonogera mitaazo fuuyira twakatuka wakati w'ennyanja nga gyova twalayo n'egyolaga twalayo ennyanja netabuka musajja tu singabakaukyagaba okubuka kwemanyi twalisoma nti twasengulanga kubanga ennyumba yaffe terina kapeti kali kaseminti twateekanga entebe mu nsonda ne tulewalirize mu seminti n'osiga sabbuuni ku lubuto kusitali ozemanyisa ezo osinzirye ne newesukuma su olubuto lelukutwala paka ku nsonda eri nga ne baganda bafa kugoberera nesaaokiriryao kati okudda n'osiga sabbuuni kalina n'otuta sitayinga n'osiga su ng'ogera n'osigako ku mugongo n'otusa kati sitayiro ezo nalimanyi ezo kyakapao kati tuli wakati wa nyanja gyetugenda tetulabayo gyetuva tetulaba ennyanja netabuka mulyatukafe balina abazungu essomero basomera yali abazungu kati abazungu basomera bali bangi nga batutwali nga bana abazungu balina mukulu bo bamanyi okuwuka twalina principal flamitala Keith namunyweze okukulu kubanga enjengo lyavanga eri nga mulina balisokaliolangaato abasajja ne badda ku generata bakirage injini ne badda ku injini yako olwo n'ebigogo gyaffe binajakuleda mu nyanja ng'okufa kulyawo waliwo gamba ti twalifakyaka twali tufaayo nenyweza okugulu omusajja omusajja nagamba kamba ti ntaala nemugamba sikutaala let me teach you the way to survive. Don't worry, you're not going to die. No, there is a technique. It is called dead man floating. Technique, technique. Yangamba kawali bamulaba mu mazzi wefuule ngafudde teeka omutwe wati tojja kubbira kyogamba toli ku nnyanja nze ndabye ebitoneregeza mu kufa bingi mukama yeebazibwa ndabye ebitegeeza mu kufa bingi simanyi ngeri kyenasaba ebingi tuba kugwa mu nyanja nze nalifudde ngasalawo mukama yeebazibwa kakati bwe ndaba katonda bw'atuyisiza era mpeza emyaka 4 mu bugu actually tata wange yagamba mpezana yasalako mwaka tata wange is for me
last birthday yagamba nenda ssebo ekabulima weeyongeza omwaka. Sister wange yangu yananga sigambo ogenda myaka gyange mituufu kubanga oyo mulala mufuzi kati eri bwenjogera gyange mingi bugige naye nga temuddako gwakubiri. Kale abakyala mwena basala emyaka omukama w'omukisa. Lume yagamba ate ekizibu ogitekanye ku Facebook buli omu akomanyi tuli muto. Mwenda wa Musumba Twina ng'asinza n'abayimbi abalala agulumiza Katonda kubanga Katonda yatuyita kumusinza. Mukama waffe yeebazibwe. Katonda talya muwogo talya mandazi nimulaba ne Pastor Bugembe. Pastor Bugembe yajja okulikodinga ng'ennyimba ze era abamu ku bantu abamwerekerangako baba bangi. Waliwo omwami gwe bayita Kiguli ne walibeerawo omulala ayimba eddoboozi eddene bamuyita Mugabi ne Pastor Jasi naye amwerekeranga be bantu abamwerekerangako. Naye kati Pastor Twina oyo yajja tukole oluyimba tutasobola okukola saabisaanira n'akwata ku mutima gwange. Nzadde abantu bangi naye oyo namuzaala kyewuunyisa nti musingako emyaka 10 gyokka naye namuzaala. Mukama waffe mulungi emisingako emyaka 10 gyokka naye bwe yajja mu studio ne mugamba kakati mpulira Mukama ngamba tukole albamu ey'okusinza era we twatandikirawo ne Musumba Twina. Era bwe twali mu studio namulagulako ebigambo byali bizibu nnyo nga naye ebiri gwebigamba tabikkiriza ne mugamba musajja gwe ogenda kuyimba ogenda kukwata ku mawanga simanyi oba n'okubijjukira abijjukira. Ne mugamba Mukama mpulira ayogera n'omutima gwange genda kuba musisinza w'amaanyi nnyo ng'okwata ku mawanga. Era bwe twamala okusaba essaala ne tukola saabisaanira oyo bwe twatandikira tukola n'ennyimba endala. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama ankozesezza kyasobodde okunkozesaako okusitula abasinza. We nalabira ne Musumba Jasi ekibinywa taliiwo naye ne Musumba Jasi najja. Musumba Jasi naye yawerekeranga Pastor Bugembe naye nga ndabuli wakyala ayimba obulungi mugamba jangu tukoleyo oluyimba. Awo we twakolera oluyimba baluyitana naye kati ye Musumba Jasi tukola oli Katonda. So ndabye Katonda ng'awa abasinza omukisa era akyabawo omukisa. Njagala okwebaza Mukama nti Pastor Twina mulamu era akyaliwo amaanyi. Musumba Twina nonsonyiwa okulandagga naye obulamu bwange ne Pastor Twina omulaba agezezzaako nnyo okutulwanyisa otwawula. Wabango incidents ibiri zezisobola bagamba but the enemy wanted to separate us. Mukama yeebazibwe ng'amanyi nti nno bwe nkwatagana naye tubeerako ekintu ekyenjawulo kye tuzaala mu bwa Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Waliwo omuntu gw'okwatagana naye nga bw'okwatagana naye mubaako ekintu eky'obwa Katonda kye muzaala. Kale njagala okwebaza Mukama nti Katonda teyatuleka tukyatambula tugenda tukyafulumya ennyimba ez'okusinza era Mukama mwebaza. Siri muyimbi w'amaanyi nnyo nga bano abalala naye nange kanyimbe akayimba akeebaza Mukama. Yena mukubakaba nali luweero ku Nyatama. Bano abantu, these people have been a wonderful stone. Kama kohana tukuze. Yesu mazibwe. Nibaza Mukama olwa Musumba Twina. Nibaza nnyo Mukama kubanga Musumba Twina mukwano gwange. Ate nga nnyo
kino kubanga usobolasabirako mukanisa nga tukyali wali wansi bale sijjangako wano naye tuliddewo obulamu ibaza Mukama kubanga ndabye ku nze ki watera omusisinkana naye nsaba olunaku lumu oba oli awo ndimusisinkanako nsaba muzeeyi tusisinkaneko olunaku olumu mu ngeri ey'enjawulo kubanga Mukama abawadde ekisa bakoze ebbanga ddene era baga bakyayimiridde ate kaffe bitutagalako abakatani kati njagala mpemuku nekiti Mukama awambe n'omukisa. Your Brian ekimuwanguza mukakamu that guy is humble. Natuka mu studio ye natademu ba legend ba production nekifaananyi ky'omweti tegamba yi producer wange wuno aneefulire sani nga mwenna na legends mu production nga yabatiika somire wabajjamu bakyalimu mwalimu mwennanga mwabyao nensaliko okulabayo ewa Brian. Brian is a wonderful ate Brian kinsinga omwagalako nti nze wakinange ne mulaba. Thank you so much. Thank you so much. Mbeegayiride abawaddeyo dakiika 5 si nnyingi twagumye tukulire ddala musumba Nicholas bw'olaba fulumanga wawano tomukkiriza addala baawano. Okay, again I'm saying thank you so much. Thank you so much. Okay. Neyanza mama from the Shalom Choir. God bless you, darling. Amen. Chigozi esawa yonna. This is from Christ Nation Discipleship. Manage na baagalazi. Mwe bale kundaga mkwano. God bless you so much. Na chino mundaza abange bebani. Thank you. Love you. Love you so much. Love you so much. Banange, okay. Bamama mwe muli okay. Abashalom mchini okay. Pastor Nicholas, buli wawa notafuruma. Sasha, Chantal, is this yours? Oh, my Chantal has given me that. Thank you. Thank you so much. Come, Pastor. One more. Segala mungu mwema segala mwema. You know,
I don't know.